Kaakati amazima go gali nti basajja bannange nange olumu mbatya. Mu butuufu waliwo omusajja munne ekintu kyakola n'owanika n'ogamba igwe. Basajja bannange abamu muganda wange balina llo balina bbidi. Kakati wuliriza, omukyala gw'olaba oyo mu kiteeteeyi ekimyufu akomyewo ewaka ng'ava okukola n'asanga nga bbaawe gwe yalese ewaka aleese omukazi omulala mu nnyumba yaabwe ku buliri bwabwe bali mu kwekola mukwano. Omwami ssebo nga yasombye, omukazi agenze kukola, omwami yeesigazze ewaka ndowooza yeefudde omulwadde, kumbe yakubiddeyo kasayidi kiiki emabbali n'akagamba mukyala wange agenze jangu oyitireko wano tumbeeko n'engeri gye tukikolamu. Kati omukazi bw'agenze akomyewo mangu, agenze okutuuka ewaka ng'omwami ali munda ssebo ali mu kkuba matooke. N'akonkona kokokko. Omwami agenze okuwulira nga mukyala we yakomyewo. Mu butuufu bali tasobola kubandaala mu nnyumba eno. Omwami ayambadde bulungi nnyo engoye ze, aguddewo oluggi n'alyoka afubutuka emisinde. Omukazi atumedde mutomere wetu n'amuyitako n'ayuza adduse emisinde. Kano akakazi ke babadde baleese akakambadde white bambi ko tekasobodde kudduka ng'ebyemisinde tekajja bisobola. Kabaddewo bubeezi ng'omukazi akwata ku mukono mwe. Jangu ombuulire obadde okola ki ewange? Ki ekikuleese mu maka gange? Ndyoke mbasange ne bba wange nga muli ku buliri bwange muli mu kwekuba matooke. Abasajja ozannya n'okuzannya nange mbatya basajja bannange bakola ebintu mu butuufu n'ogamba bannange ne kino omusajja munno yakikoze nga yakikoze. Mukazi we agenda atya okukola n'oleeta omukazi omulala mu nnyumba ku buliri bwe? Banayiba bakuŋŋaanye beerolere ku katemba atali musasulire ng'omukazi akutte kasayidi kiiki ku mukono akagamba kati gwe tugenda kukubagana kikazi ngenda kukusabula ate male nkwetwalire ku poliisi. Tekalwanya kakazi kattu kagonze bakakole kyonna kye baagala kubanga omukazi w'ewaka yakakutte. Naye omuloodi abadde yakaleese ewaka asobola okuba nga yalinnye edda ne takisi ezimuleeta e Kampala. Nga bw'oba oli wa kumunoonya olina munoonyeza Kampala, ku kyalo takyaliyo. Mu bbanga lya ddakiika nga 5 ate okuba nga yatuuse e Kampala. My goodness, kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo yiyo gimpereka like. Kakati bino bisesa naye mujja tunywemukko. Kakati amazima go gali nti abaami mbayise emirundi emeka. Bw'omanyanga nti owasizza omukazi ng'oli mwana wa bulenzi oba oli musajja n'owasa omukazi n'omuteeka mu maka, omuntu gw'oba omu ku bantu bw'oba osinga okuwa ekitiibwa ye mukyala wo. Bw'oba owulira ng'oli musajja ng'oyagala okulyako ebbali, kyandibadde kirungi nnyo n'ofuna ekifo mw'oyinza okutwala kasayidi kiikiko n'okaliira eyo, n'otaleeta kasayidi kiiki mu nnyumba ya mukyala wo gy'osulamu, ku buliri bwa mukyala wo bwe musulako. Mu butuufu eyo lyerimu ku jjooga erisingira ddyo ddala okubeera ebbi mu bwenzi. Va ku bino omukazi akukutte ne mesegi z'abakazi abalala mu ssimu, akuwulidde mwogera, ebyo biri mayina, binyiiza naye bitegeerekeka. Naye muganda wange omanyi kye kitegeeza omwagalwawo ne waaba mukazi wo ne waba bbaawo, okuleeta omuntu omulala mu nju yammwe n'obasanga nga bali mu kwerigomba. Omanyi ekintu kyo kye kitegeeza? Omanyi kye kitegeeza?
muganda wange kyekimu ku kintu ekisingira ddala okunafuya mu bufumbo. Kinafuya abakazi, kinafuya abasajja. Baawo oba mukyalawo okuleeta omukazi omulala mu nnyumba yammwe. Abasajja bw'omanyanga nti oyagala kulyako bbali, buloogi bwajja. Ngenda kufunayo kwata akakazi ko katwaleyo mu loogi, mukole bye mwagala okukola, bw'omaliriza komawo waka. Naye tokwatanga mukazi mulala n'omuleeta mu nnyumba ya mukyalawo, eryo liba jjoogo nnyo ly'amaanyi. Ekyo nange sikiwagira. Kati mu butuufu mukazi wo ogenda mufeesinga otya? Abasanze abakutte, ogenda mugamba mbu soli, sitaani yankemye, by'ogenda okwogera. Kati njagala okubuuza abakyala mwenna abali eyo abandaba, kitwale nti ono omukyala ayambadde ekiteeteeyi ekimyufu oba omukyala ow'omu maka ye ggwe. Ogenze okukola olese taata w'abaana bo babbaawo ali mu buliri yeebase, gwe n'otambulamu n'ogenda, naye oba togenze kukola naye ng'olina gy'olaze. Omwami wo n'okomawo nga ayingizza omukyala omulala mu nnyumba yammwe, n'obeesangira nga si lugambo, tebabikunyumirizza, teri abikugambye, naye ng'obeekwatidde, gwe kennyini lubona. Oyinza kukola ki? Omwami wo omukolera ki? Sigenda kubuuza ky'okolera mukyalo ono gw'okutte kubanga ekyo kitegeerekeka oba ogenda mmukuba. Naye bbaawo omukolera ki? Suubira bino ebintu wammanga mu musajja: okwetonda n'okwekaza. Suubira ebintu bibiri: okwetonda eri omusajja n'okwekaza eri omusajja. Naye bw'obasanga omwami wo oyinza mmukolera ki? Bw'akwetondera omuddiramu, oyinza okukkiriza oba tomusonyiwa? Njagala nkubuulire bino ebigambo. Bw'aba omusajja ku nsi ya Katonda eno n'akeera ku makya nga yasanze mukyala we mu mbeera bw'eti, tebakusonyiwa, tebakuboza. Abasajja tebasonyiwa. Abakazi be batera okusonyiwa naye abasajja tebasonyiwa. Omwami bw'akeera ku makya n'akwatira mukyala we mu kikolwa nga kino, omukazi ne bw'akuba amavi atya tasobola kusonyiibwa. Naye kati nze mbuuza mu abakazi abali eyo, bbaawo oyinza okumuddiramu? Mpe endowooza yo mu comment section. Gimpe endowooza yo mu comment section. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale ku subscribinga sako n'okuba nti ate musharinga no commentinga. Mbaagala nnyo. Ndowooza tusisinkana olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi, mweraba. Stay blessed. Peace and love. Love you guys. Obuuza maimani.